there is an intercessor. Every sinner to repent, there is an intercessor. Somebody must intercede for sinners. The truth is, government cannot get all the evil people. It does its part. Fenna nga bwe tuli wano n'abali ku radio n'abali ku TV twali bonoonye mu ngeri ez'enjawulo. Sinning differently does not make you holy. Do you understand? Sinning differently does not make you holy. We are all sinners. The saints in the church interceded for us, and here we are. We are the saints, the living saints of Christ. So, Richard has gone to be with the Father, and we pray that we don't do things that can hinder us to meet with Him. You know, when you tell somebody that has gone to be with the Lord that you shall meet Him, it means that you have to clean your heart. You have to think of your ways. Era nemembanga Sunday koze kutuukirivu ngenda kukola obutuukirivu olw'ekisa kya Katonda nsobole okubeera Richard gye yagenze. So mu bufunze ky'oba otegeera olwaleero nti nga 28 January tetulina celebration za myaka 13 nga 28 January lubero lwasanga olusembayo mu mwezi tetugenda kubeera na fundraising ya Pentagon until further notice. Katonda yatukuŋŋaanya akyalina ensonga lwaki akyatukumaakuma. Waliwo omusajja era yagenda eri Mukama waffe ku lw'enjiri nga musanyufu nga Richard bwe yagenze, ali mu bikolwa by'abatume essula ya 6, bamuyita Stefano yagenda musanyufu. Engenda nga Richard gye yagenzeemu, Stefano bwatyo bwe yagenda. Era nze mmanyi nti Richard yabadde alengera Mukama waffe n'agamba oba bakyalina n'amalala bagamukube kuba omulimu gwa Kristo, n'agenda mu musanyufu. Kati enjiri erudde ng'essa. Stefano yo tebalina masasi, balina amayinja. Go understand the book of Acts chapter 6. Naye kyewuunyisa nti yali kamanda w'amayinja yalokoka, ye yali Sawulo. Sawulo ye yali kamanda, ye mutume Pawulo oluvannyuma. Kyenva mbasaba, yes, the book of Acts chapter 6, Saul, before he turned into Paul, he commanded his army to stone a preacher until death. Jesus would have saved Stephen. Yesu yandirokodde Stefano, naye Stefano bwe yalaba Yesu mu kifo ky'omugamba nti nsaasira, yamugamba twala omuddu wo olw'enjiri. Ne bamukuba nga basigadde bodde bagikuba, naye nga yamaze dda okulisivingibwa mu bwakabaka. Bwe baali bamukuba amayinja, he saw an open heaven. Era mu ssaala ze nabadde sinza na kwetantala kusaba kwe kugamba nti Richard komawo gye yagenze gye tukolerera ng'olunaku lutuuse, ali bulungi, ali walungi. Mbalayirira ku Richard gwe mbadde mmanyi mbeera kufa abadde tajja baleetera amawulire ago wano, abadde ajja kwekola ekintu. Kati ekyo kyalimu kati lyessanyu lye erisinga byonna mu nsi. So okusingira ddala nsaba eggwanga libeere likkakkamu, nsaba emitima gyammwe gibeere mikkakkamu. Buno obulumi bwe tulina bwa mubiri, era mbadde simanyi nti naasobola okwogera, nali simanyi nti ffenna abali wano n'abali ku radio n'abali ku TV tumanyi nti Richard yafiiridde ensonga.
kyafiiridde ensonga. He died for a cause. So I beseech you, brethren, to become his ministry to that extent. Richard yampadde so anjigiriza nti waliwo aba asha, waliwo abakadde, waliwo abasumba, waliwo abaweereza aba buli ngeri, waliwo abasajja abalagira abalema ne batambula, naye waliwo obuweereza obulala. Omuntu okugamba nti nze nja kuweerezanga bwe kiri bakyetaagisa vision bearer kufa. A vision bearer alitwala maaso family yange naye nze nja okufa. Ng'omuntu akutambulira kutenda waakuleka ebigere kyamanye bw'oba otwesinza obulamu bwange bwana bwe mbadde ntambula. Ebigere byange ngabo bw'obikebera bw'oti oyinza obutasanga kyali kyadde ekigere kyange we kiri n'ekyali kyali we kirinnye. Naye nga atambula nange nga mukwano gwange eyamala edda okwewaayo nga saddaaka nti tali wa chance bulamu bwange kugenda. Ebirooto bye mbadde mbimanyi, Katonda nga bw'ali omulamu, sijja kuswaza Richard. Mbasaba okuŋŋaana Monday to Friday era nga mbakakasa nti ebyokwerinda biri bulungi. Mukwano gwange Canan Mwesige, may I please welcome here for a minute? Yes, you come here. Mpeya akazindaalo. God for everything that's going on. The world is watching you. They want the commitment for security of these people, because people may fear that since they were hunting for me and then the church, something can happen to the faithful believers who come to praise God. But I believe there is peace and there is security. A minute. There's a pastor, Jesus. Madam says that Pastor, you were never one. Katonda yabazi. So kujawa no simulokole. Tumwaniriza Oluganda izo okulokoka olwaleero. Ekindese bantu kyakano Fred messages zikulira operations zo mu Kampala metropolitan tulaka wepa. I have a presence in every division of Kampala metropolitan. Tegeza okuva ku Jinja ku Lutindo mpaka Entebbe Central Region. Ekindese ono nze ku one kubasasi omuntu gwewafiiriddwa n'okwebaza Katonda olw'okujjawo pasita asigaza obulamu. Ate nze ku lwagenzoozi ensonga enkulu